Hello everyone, good morning. Mwebale ko bassebo ne bannyabo. Good evening, good day. Amanyi kati ensi engeri gyeri global world, obudde bukyukakyukana ate nga tubeera mu nsi ez'enjawulo okubeera nga ate tu communicatinga, so it varies. Kale tukitwale nti twetaaga olunaku olulungi whatever it is, oba ekiro ekirungi kyonna kye kiri, tube nga tutambuza obulamu bwaffe. Mwebale kujjumbira mukutu, yabaŋŋamba maama bannange nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinzidde wano ku lusozi Kibamirembe Bugaba Ssese. Muli mutya bassebo ne bannyabo? Waliwo yaŋŋambye nze nakutuuma jjajja Luzungu, naye bannange oluzungu olwo kintu kya ttabbu. Ffenna ye challenge gye tusanga okubeera nga okulidde mu kintu munnange for such a long time. Kiba kizibu okkyeggyako, kiba kizibu okkyegyamu. You just get to blend with it n'olaba bw'okikwasaganya. So that's it. Kwogera Oluzungu si kibi, actually okusoma si kibi. Kikuggulira okumanya ensi kye ki na buli kimu, n'okuinteractinga, n'okureasoninga at an advanced level. So abaana bannange mbatwale basome. Omwana omulubaale akaluubirizibwa nnyo okusoma. Lwaki omwana omulubaale akaluubirizibwa nnyo okusoma? 1. Bajjajjaffe balina olutalo. Omanyi ebintu bino tebyogerwa nnyo, naye ekituufu kiri nti waaliwo olutalo. Olutalo lwennyini nno. Nze buli lwe ndulowoozaako muli n'ennyamira. Naye olutalo olwo lwali lunene nga bajjajjaffe baggyibwa ku mulembe, nga bw'ogamba nti kati guno omulembe tuguggyawo tuterekewo omulembe ffe gwe twagala, ate ng'ekyo kyakolebwa bamagulu meeru. Ensobi tusobola okugamba nti ng'Abaganda twasembeza nnyo nga kye kyaleeta obuzibu, naye ate si Baganda bokka nti be baasaanyirizibwawo ebyabwe, n'amawanga amalala gonna, era si bangi nnyo abaasigaza ebyabwe, owulidde. So nange edda bajjajja nabanenyanga, naye bannange kino kisoboka kitya biki? Naye munnange olutalo lwajja nga lunene. Kwegamba yalinga bw'olaba kibuyaga, kikunta, tsunami, nga luzze kuzikiriza Bwakabaka bwonna mu nsi yonna. Kale abo abaasobola okwekuuma be baali basobodde okuba nga beekuuma mu lubereberye. Kituufu ffe twalagaya nnyo ne tusembeza nnyo, era nga y'emu ku nsonga lwaki twatuuka mu mbeera eyo. Ekirala, kululunkanira buyinza. Okululunkanira obuyinza, bannange kye njagala mutegeere nti twatondebwa mu nsi muno nga tetwenkanankana, ng'era bw'olaba engalo zo zino tezenkanankana, kazibeere ensozi era tezenkanankana. Ebintu bingi mu nsi muno ebiraga obutonde kye ki, owulidde. Naye tulina that mentality ey'okulowooza nti njagala mbeere nga gundi, naye ate si ggwe gundi, ggwe ye ggwe, owulidde. Ggwe ye ggwe, ekintu kye walibadde okolerera yalibadde satisfaction, ggwe obeere mumativu, omanye nti wano w'entuuse bannaye kimala, owulidde. So si kulwana kubeera ng'oli gw'otomanyi. Tomanyi gye yava, tomanyi bw'asula, tomanyi gy'ayitira, kyokka olwana nnyo nnyo obeere nga ye. Kati ekintu kye bayita ggwe n'otandika okkipimira ku oli gw'olaba obuki? Obulabi. Kati ne weesanga nga toli mumativu mu bulamu bwo, sijja kuweera okutuusa nga nvuze emmotoka oyo omusiru gy'avuga. Kati avuga atya eyo emmotoka? Kiki ky'akola kye sikola? N'oddira obulamu bwo n'obufuula geyeena lwa kwegeraageranya ku bantu abalala. Nedda, ggwe ye ggwe. Kaakati abantu ng'abo abatamatira nga bali mu society yaffe baba babi nnyo. Bw'abeera ku mulimu be bali b'enkwe. Y'abeera ewa bboosi ng'asekeeterera banne. Alimba teyakitunze ssente bwe zityo, yakitunze bwe ziti, yakugambye bwe zityo. Yakugambye bwe zityo, yadde akulimba. Nze nategedde eyo mashini yagitunze $7,000, kyokka gwe najja n'akugamba 5, ate nga 5 era ayagalako commission. Kati yayawudde 2 ate naawe omuwe ne commission. But yagitunze. Gwe olaba boosi afaayo nti oba yatunze mmeka? Naawe tunda akakadde oyawula 5.
Kati abantu ng'abo abatamatira era bannaye mbabulire mwegenderezanga nnyo abantu abatamatira bali enkwe. Balyamu bannaabwe enkwe. Kati naffe wano era kye kyatuukawo nga balya mu bannaabwe enkwe. Ng'abo abasajja bwe bajja nti babagula baddu ku kyalo, oyo yalya mu banne enkwe n'ababuulira security bweyimiridde, twebaka ssaawa mmeka, gundi asula wa, n'asingamu okuba ow'amaanyi ku ntakinte waffe ku kyalo ne bamulagirira gy'asula. Bwe mukwata oyo ow'amaanyi mujja kuba mukimaze, asula wali mu nnyumba eya wakati bw'eti w'asula, naye oyo gwe bamutandikirako kubanga oyo bwe mutamukwata muzibu nnyo, bw'aba alwana ayiramu n'agabuuka mu bbanga, amanyi n'okubulirako mu ttaka. Kati bali ne bajja nga kye bazze okukola bakimanyi. Kale abali b'enkwe baparticipatinga nnyo 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 ng'ovudde ku bano enseekeezo ezaali zituyingiddemu ezaali tezifaayo. Era ng'ekyaleeta obuzibu ekirala arrogance. Olaba ffe tulina that arrogance. Mukyala wa mwami lwaki alima? Mukyala tolima, nja kuteerako abapakasi. Owulidde? Kaakati ng'abapakasi bajja nga bakola naye mbabuulire biruma. Owulidde? So si nti olw'okuba mupakasi n'olwekyo akyenyumirizaamu, si buli omu nti akyenyumirizaamu, aba ayagala bukyenkya nga naye yenna nnyini waka. Owulidde? Kati omuntu bw'atyo bwe bamwidentifainga ne bamutuukirira yayanguwa, oyo nno alagirira nnyinimu ate ye waasula. Owulidde? Nnyinimu ate laaveemu yawambe. Owulidde? Kale olutalo lwali lw'amaanyi nnyo nga bajjajjaffe baggyibwa gye tuli. Era ne bwe mulaba bajja n'obusungu ne batuluma mu buli nnuma zonna. Olutalo lwali lw'amaanyi. Olaba lwanyiinyiitira ne lutuuka n'okuba nga baaleeta heart tax. Heart tax nga gwe musolo gwe musasulira ensiisira. Kati ate jjukira ennyumba z'abajjajjaffe zaali nga nsiisira. Kati bwe baaleeta heart tax nga bamuleese tuleme kukola ki? Kuzimba nsiisira za bujjajja. Ate ng'ekyo ekintu n'Obwakabaka nga bukirimu. Owulidde? Ndowooza mulaba lwaki Obwakabaka bwaffe buli mu mbeera bw'eti kati. Kubanga nabwo bwakontributinga kinene obutalwanirira bajjajja. Ate nga nazo ensonga z'Obwakabaka zitegeerekeka. Kwegamba bwatuuka ekiseera ne bulowooza nti busobola okukola independently awatali bajjajja. Ekitaali kituufu kubanga Obwakabaka bwonna obubadde spared mu mbuyaga eno ate bwebwo obwekwata bajjajja. Bwonna gwe buli bw'olaba noga nti obwo buli bajjajja. Teri yasobola kukuuma Bwakabaka nga talina bajjajja. Owulidde? Naye bo baakiraba nga tekyetaagisa. Bajjajja bano batufugiriza nnyo, batuwa nnyo amateeka, tusobola okubaawo bwe batali. Kati laba gye byaggweera. Kaakati ekyavaamu ng'ensiisira ezo munnaye bakwata n'omuliro ne baleeta ne bazikumako omuliro ne zaaka. Nsiisira ya Lubaale ne bagyokya mbu olw'okuba teyasasudde musolo. Kaakati Lubaale n'akyayira ddala n'anyiiga nnyo 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 bingi, era bwe tuba tutudde ku bitottola nammwe musobola okutandika okukaaba nga mulaba engeri bajjajjaffe gye baayisibwamu mu nsi eyaabwe. Owulidde? Kaakati ekyewuunyisa abantu abo bwe bamala okusuuza ekintu kyo ate bo nga bakibaka. Basooka ne batusuuza ensiisira naye essaawa eno ennyumba ey'ebbeeyi ate ensiisira. Ate kati be bazimba amabaala, bazimba amawoteeri mu nsiisira, okugituulamu obutuuzi buwanana. Bamala okusuuza ekikyo ate ne bakikomyawo mu sitayo. Owulidde? Ffe tweyambalira miziina kubanga tetulina ngoye. Owulidde? Naye essaawa eno bo baguleetanga mulembe, damage. Basooka ne babivumiriranga miziina balaba tetugivaamu, balowooza nno mbu twagala. Kati baaguleetanga mulembe mbu damage. Owulidde? Kati olusanga olugoye nga lupya nga lwafuuse dda omuziina damage. Kwegamba mwali badde mumanya nti ekituufu ekitta abantu wano kati essaawa eno bujja bwe butta abantu abo okututuusa mu mbeera yonna gye batutuusaamu. Olwaleero tuli mu kusoma omwana omulubaale. Abeera atya? Akuzibwa atya? Omwana omulubaale ono atandika okumanyika ng'ali munda. Maama olufuna olubuto bwe ng'obubonero butandika.
asobola okuleeta obwavu obuyitiridde awaka, asobola okuleeta obulwadde obuyitiridde naddala ku nnyina, asobola okuleeta essanyu awaka, asobola okulanga n'aleeta oba katugeze ebiwuka ne birumba awaka oba bikennembi oba munyeera byonna oba busotasota. Omwana omulubaale kasita yeeyoleka wabaawo obubonero. Abaana abo batera nnyo okwogera nga bakyali mu mbuto era abaana abo boogera n'abantu ab'enjawulo. Abaana abo baba magero era mu kuzaalibwa kwabwe wabaawo obubonero obweraga ng'ovudde ku ye ng'omwana ng'azaalibwa naye ne nature eteekawo embeera gy'osobola okumanyirako nti kati nno ono n'azaalibwa si muntu buntu wa bulijjo wazira mwana wa mpewo. Kale dda omwana bw'atyo yamanyibwanga era emitendera gyonna gyakuumibwanga. Omwana bw'atyo ng'azaaliddwa singa aba atambulidde mu maanyi agaagala okufaananira ddala aga mukadde we, kati katugeze bw'aba mwana mulenzi n'atambulira mu maanyi ng'aga kitaawe, omwana bw'atyo teyakuzibwanga mu maka omwo kubanga waabangawo okuvuganya kwa maanyi wakati wa taata n'omwana. Taata alagira n'omwana akola ki? Alagira. Era omwana bw'ati bw'afaanana taata amumalayo bumazzi. Era abantu abo bombi tebasobola kubeera mu nsi y'emu at the same time mu kifo kye kimu. Omu aba alina okuvaawo ng'etteeka. Bo ab'edda baali bagezi ng'omwana bw'atyo bw'azaalibwa takulira waka, bamuweereza ewa jjajjaawe gy'akulira oba ewa ssengaawe kwegamba bifo bwe bityo. Ate n'eyo gye bamuweereza nabo bamanya nti ono omwana si wa kuyisa ng'abaana aba bulijjo. Kwegamba si ye mwana gw'ogenda okukwonerera buli kaakoze kuba buli kaakoze kuba, nedda, aba muntu mukulu. Kituufu ffenna tubeera bakulu lwakuba tuba tetusobola kulaga bubonero bulaga nti tuli bakulu, nti batuwulira oba tutegeera bulungi, tuba tulina okuyita mu mitendera egy'obwana egyo. Naye ate ono aba wa nkizo, ye muntu gw'otuula naye ne muteesa ekintu ate ne kituukirira bulungi ng'ate muto. Ye ayinza okuba tabitegeera bulungi naye kasita mukkaanya. Era abantu abazadde abaana bwe bati ne babategeera babafunyeemu kubanga omutuuza n'omugamba mwana wange olaba nze kitammwe ndi mukola naye eyo gye nkola eyo omusajja tatusasula kati myezi 6 tatusasula, ssente ze ndeeta ewaka wano ndi mu kuwampanya buwampanya, neewola mu bbanka eza bbanka ne tuzira ne tuzimalawo, nakola bwe nti byonna n'obimunnyonnyola n'omugamba naye simanyi kyakukola mbadde njagala omusajja oyo ansasula ssente nsobole okubasasulira fiizi kuba kati n'ennyumba yino babanja nali manyi njagulayo kibanja biki kasita mukkaanya. Era oba ogenze ng'ogenze kufuna kyokola ki ky'oyagala. Lwaki tebasoma? Kubanga bajjajjaffe balina obusungu eri abantu abo abaanyaga ebyaffe. Y'ensonga lwaki tebasoma naye si bokka. Nze nina omukyala gwe nalaba yali mu Austria. Yaŋŋamba ye kyamugaana okusoma Oluzungu nga bw'atuula bw'ati alaba ennyukuta zitambula ku lubaawo. Buli lwagendanga okusoma Oluzungu ennyukuta zeetobekatobeka ne zigattagatta. Mutima nasirika ne mmanya nti ono nno aliko empewo z'ewaabwe. Ayinza okuba tamanyi naye nga kaakabonero kabeera mu baana abaliko empewo. Kagamba ggwe by'olaba ye si by'aba alaba, ye aba alaba bibye. Kasita empewo ziba nga tezikyagadde. Era omwana asobola okubeera omusiru ennyo mu kibiina. N'omubuuza naye kiki n'akugamba nze bwannaye bwe nsoma wali ebintu mbitegeera naye bwe nva mu kibiina mba sikyabijjukira yadde nkoma bitegeera awo ng'omusomesa asomesa naye bw'avaawo mba sikyabijjukira. Era kituufu abalala balaba ennyukuta ezo zitambula, abalala bw'atuuka okusoma omutwe gumuluma, kwegamba ensonga ziba nnyingi bo ng'abaana ze balaba nga babadde basoma. Naye omwana omulubaale ng'azaaliddwa takubwa miggo egyo gya luleekereeke egyo. Omukuba n'omwekubira, owulidde. Lwaki lubaale aluma abaana? Lubaale aluma abaana
oba bajjajjaffe bonna baluma abaana omuzadde asobole okufaayo. Era ekintu ekyo ŋŋenda kusaba mwenna bannange bwe tuli mu nsonga zino ez'empewo, buli omu waali afukamire yeegayirire bajjajja, tubategeeze nti bakadde baffe tebakyafaayo ku kubeera kwaffe obubi. Ozaalibwa mukadde wo n'amanya nti ekirwadde kikuluma kya mpewo, naye n'akanya kukubuuba mu ddwaliro, n'akubuuba mu ddwaliro, n'akubuuba mu ddwaliro, n'akubuuba mu ddwaliro, ne bakuwomoggola agayiso, ne bakukola buli kimu, naye nga ye tafuddeeyo, naye ng'akimanyi era n'akulaga nti akwagala nnyo, naye nga tasobola kukola kintu kimu ekyetaagisa. Kale kaakiwakanye oba ofe naye nga takikoze. Y'embeera kati gye tutambuliramu. Baana bangi obasanga mu malwaliro omwo ng'ebirwadde bibaluma si bizungu, naye ng'omuzadde agaanye n'abasawo ne bamugamba owaaye gezaako ewalala. Bwe bamugamba gezaako ewalala ng'addukira wa pasita, nga pasita asaba ng'agoba omuzimu, ng'asaba ng'agoba omuzimu, agenda okufundikira nga omuzimu gw'omwana agugobye ng'omwana alina kufa bufi. Owulidde? Kale kwe ggamba tebakyafaayo. Era kino tulina okukikubira amavi tusabe, lubaale bw'oba oluma taata ajja kutegeera. Naye ate bw'oluma omwana si bonna nti bajja kufaayo. Ajja kusooka abiveemu abirekere maama. Kati ate ye maama mukazi wattu akola taata kyamugambye, mwana mutwale mu ddwaliro ssente ziizo, ng'amutwala mwana mutwale mu ddwaliro ssente ziizo. Maama atuuka n'essuubi ne limuggwaamu ng'alaba mu ddwaliro teri ggezi, naye nga ye taata akalambidde. Ng'akalambidde. Ogenda omubuuza owaaye kiki naye? Nti owange baŋŋamba omwana oyo baamuzaala kasooli, naye nze sigenda kudda mu bintu ebyo. Saagala tonnyumiza. Sigenda nze kusiba kasooli. Tondeeta sitaani tombuulira. Owulidde? Munnange ng'omwana lubaale ng'amuluma, okkakkana oluusi ng'amuggyawo, ate ekyewuunyisa bw'amuggyawo ate era ekizibu kiba tekivuddeewo. Era kisigala kitambula. Kale nno bwe tulaba ensonga ezo ffe ng'abali mu nsonga zino twennyamira. Ne tugamba nedda, tetuluma baana. Tukwate bano abakulu bannannyini ensonga. Abasajja abo balina nabo ebibaluma bye tuba tukwatamu. Owulidde? Naye omwana omulubaale ng'azaaliddwa akaaba nnyo, naye ng'ekimukaabya oluusi nga amannya gaamutuumiddwa tagaagadde, ng'agazize, nga nammwe abagamutuuma temumanyi galina mmutuumibwa. Oluusi ng'abanja agendako ku kika kye, oluusi ng'atuddemu obutabaazi. Omwana ajja ng'atuddemu obutabaazi alina obudde bw'akaabiramu. Ayinza okuba akaaba 8 gwa kiro, naye ng'ekimukaabya kumufulumyako wabweru y'eri banne bwe batabaala. Era olumufulumyako wabweru ne mubeerawo kaawe eddakiika oba 10 oba 20, ogenda okulaba ng'azzeewo yeebase. Nga butabaazi. Owulidde? Kale abazadde bino byonna tulina okubimanya. So si kkeera bukeezi kuzaala mwana kubafuukira zzike nga temumanyi. Abaana ab'enjawulo abazaalibwa babaako n'obulombolombo obubatambulirako. Era muteekeddwa okukimanya nti si buli mwana azaalibwa nti aba wa bulijjo. Era n'abaana be tuyita aba bulijjo era tebaba ba bulijjo. Olw'ensonga embeera yonna gye tutambuliramu ya nsikirano. Ekifaananyi ky'olina kya nsikirano, si ggwe osoose okubeera nakyo mu kika kyo oba mu nsi muno. Erinnya ly'olina lya nsikirano, si ggwe asoose okubeera nalyo nti oba mu nsi muno oba mu kika kyo. Kati buli lw'ofuna ekifaananyi n'ofuna n'erinnya byonna nga si bibyo, jjukira bijjirako bannannyini byo. Kati bannannyini balina obuvunaanyizibwa bwe batambuliramu. Kati obuvunaanyizibwa obwo naawe bwe buba bukukakatako. Nsuubira mukitegedde bulungi. Kale omwana wano maama ng'ali lubuto tandika okwetegereza. Yogerako naye. Abaana abo twogera nabo olaba kati eriyo abazadde nga tugeze mukozi. Naye bw'oba ogenda kukola, omwana yogerako naye. Ngambe mwanange ngenze ku mulimu naye tutawaanya banno. Ngenda kudda essaawa ezi nkuyonseeko, beera mwana mulungi. Ajja kubeerawo nga mulungi era ajja kukulinda odde nga mulungi. Abaana abo
tubasitadinga tubawe obudde tubeetegereze baba balina ebintu bye baagala balina ebintu bye batayagala bw'aba alina ekintu ky'atayagala tomukaka abaana abo batandika okutegeera nga bali mu lubuto era ebiseera ebisinga bino bye bawuza nti omukazi ow'olubuto asobola obutaagala muntu kiva ku mwana yaleeta embeera eyo kale nsuubira omusomo guno tugufunyeemu ekyokuyiga tusitadinga abaana baffe tubamanye tubateekemu obuvunaanyizibwa bakule nga babumanyi okusoma tusabe bajjajja bakkirize abaana basome era tubawe n'ensonga lwaki abaana balina okusoma tubalage tubajjajja omwana bw'asoma ayongera ku ntegeera ye ayongera ku magezi g'ayina ayiga okwasaganya abantu n'okuyinteractinga n'okusocializinga n'abantu omwana oyo aba asobola okulowooza ng'alowooleza ku mutendera ogw'enjawulo ku gwa bulijjo era asobola n'okumanya ebyama byabo ate abanyazi gye tuli kale mu ngeri eyo bwe kiba kyetaaga kulwana aba asobola okulwana eyo nsonga nkulu kuba togenda kulwanyisa mulabe gw'otomanyi temulaba mulaba ayagala nnyo n'omusembeza n'omumanya bulungi n'okuba ekiwedde kale kaakati tugenda kukola bwe tutyo tusobole okukuza abaana baffe bave buto nga balungi tubateekemu empisa kubanga bannange omwana atalina mpisa temudda ku baana kubakola kyejo mukuze abaana abo nga mubakuliza nsi tokuza mwana nti wo kubanga leero wooli enkya toliiwo bw'otoba ewaana abeera atya lubaale abaluma ne batuuka ekiseera nga tebalina waakubeera ng'abunga bubunzi n'abeerako walina ku 2 n'abeerako walina ku 3 naye nga bwe weetegereza empisa ze ng'omuntu ye ng'omuntu ng'ovudde ku by'okugamba nti lubaale amuluma nga naye yennyini talina mpisa talina mulimu gw'amanyi n'engoye z'ayambala tasobola zeeyoleza ne bw'ali emmere tasobola kutegula ssowaani ne bw'aba abeera waka tasobola kufumba talina mulimu gw'akola tayera lujja waali bamuyambye bamusuza busuza ate talina na mulimu gw'ayagala kukola ayagala atibule asinze n'abaana bannannyinimu kale kino nkikuutira naddala abazadde abakyala mulekeraawo okukola abaana ebyejo olw'okuba omwana aliko empewo mwana wange namuzaala mulongo temumuŋŋambirako mwana wange muleke akasowola ajja kunyiiga njoki ani yakugamba gwolooza ki ekikufuula maama gwe manya nti omwana oyo bw'aba kasowole gw'olina alongo kiba kitegeeza olina obuyinza obumugambako nga maama so si kumuleka ate ayonooneke buki bwonoonesi era nze nsiiba mbagamba bwe mba mulowooza muli balangira ate nze nzaala abalangira kiba kitegeeza mbasingako mbasingako ekitiibwa nina okubagambako ndi nnyammwe era mu mateeka maama alina okuwulirizibwa omwana so kumusukkulumya busukkulumya omulangira wabadde waakumeka waleseeyo abaana 2 bannaye nga wafubye kati oba bana 2 waleseeyo baaki nabo waali balese ne bakkulembera kwegamba kwonoona bwonoonyi baana mwana mugambe bino byokola bya kisiru eno future ye gy'ozannyiramu tolina gw'ogenda kulangira nga ggwe mukulembeze w'abasiru nga boolangira ate be bagezi bagenda kukulangira ofuuka omukopi omwana mulage kyateekeddwa okukola ekituufu ate olabe bwe kinaavaamu essanyu naye mugenda ne mubakola ekyejo mu buto ne bakula ne babafuukira ezzike ate n'okaaba amaziga ag'obukulu ng'olaba omwana we afuuse ekiwowongole tali mu katoola akubba akukola buli ekitasaanidde olw'okuba ggwe wamwonoona era buli omu agamba kimu kasita ggwe wamweyonoonera bw'owulira omwana tomusobola muweereze ewa muganda wo ate bw'omuweerezaayo totunulayo owe muganda we bbeetu okukuza omwana oyo obulungi oba jjajjaawo oba ssengaawo kyonna kye kiri bakuze omwana oyo afuuke omuntu gw'ogenda okwenyumiririzaamu enkya gye bali abazadde abatasobola kukuza baana nga yo ggwe gwa kutibula baana
mwanange yaŋŋambye ayagala akagaali n'ogenda n'omugulira akagaali ka $40. $40 oli mu kupangisa. Oli mu kupangisa ogulira mwana $40 kagaali nga ne fiizi mwezi ogujja zijja kulema okusasula. Ebintu mbiteeke mu sense. Eyo si gye bayita laavu y'omwana. Laavu y'omwana kubeerako naye, kuzannya naye, kumutegekera biseera bya mu maaso, kumulaga kituufu na kikyamu, abe ng'asobola okubyawula mu nsi muno nga wooli oba nga toliiwo. Kubanga gye biggweera era tobeera naye. Kiseera kituuka n'omusindika ku ssomero tobeerayo. Kiseera kituuka n'ova mu nsi era tobeerawo. Owulidde? Kiseera kituuka ng'alina ogenda okukola ng'afumbirwa. Togenda kubaayo kati ate nga gwe wamukuza kukubeera wano ku lusegere. Kati olaba ensi bw'ebaawudde. Olaba buli kyakola waaka maama ndeseewo maama matumbi budde akukubira essimu yanvumye. Kale n'ojja owulira ebintu ng'ebyo ebinyiiza obunyiiza. Tukuze abaana babeere ba buvunaanyizibwa kubanga abaana abo gwe musingi gw'eggwanga. Bwe banaakula nga ba buvunaanyizibwa nga bamanyi kye bateekeddwa okukola nga baagala ensi yaabwe, waliwo bye bajja okukola nga tebabyekanasa era nga bamanyi n'ensonga lwaki babikola. Era mu ngeri eyo tujja kuzimba omusingi omugumu. Mukitegedde bannange? Kale mu likinge, mu subscribinge, mu sharinge, ensonga yaffe eno tugitambuze bulungi.